All right. Naga munasonyiwa eddoboozi likyalimu olunabe. N'eddoboozi linavaayo. All right. N'olwensonga eyo tukyalina Olivia. Si Olivia Lutaya ono Olivia Katende. Nana. Buli muntu waita Olivia ali Nsasage. Olivia Lutaya badde Nsasage. Olivia Katende badde Nsasage. Ate buli nalwisa ali mu lugeno gye. Kana oligi. Anyway, bwe bityo. Olivia. Angabo ngo tuli ku Antold story. Byone byakutukako. Bojjukira byatandika bitya. Waliwo tuddawo kiboko nezitandika okuvuga. Waliwo yimiridde kiboko nezitandika. Kachiko jukira mu kaseera yake embeera yali etya. Batandika butandisi kusabula oba. Tebyatandika butandisi nti batandike kweba tusabule. Naku lwali lwa Monday naku z'omwezi zaali 3 twali tugenda ku kampeni ya Nalukoola. Ya president yasookera ddala okuba eWambogo. Kati twafuna okutegeezebwako ekiro ekyo nga batugamba tulina okwambala red asobole okudda mu mitima gy'abantu. Kubanga ebiseera tujjukira bulungi n'ekitebe kyaffe kyali kimaze okusalibwako ebyambalo byaffe ne bitwalibwa. Muhoozi n'akola zi Twitter ezaali awo ezikangakanga abaana okwambala red. Era ffenna abaana akola olunaku twayambala red. Tugenda okufuluma twafuna briefing nga tukyali munda omukulembeze n'atutegeeza nti mukuume empisa mutambule bulungi ngera bujja ebintu bwe bibeera. Kati kusaawa zaali 7 tufuluma tugamba kati essaawa nga maze tubriefing nga tufuluma. Bannamawulire basooka ne bafuluma emmotoka yaabwe n'efuluma ya president nebeera kati zinali wakati w'emmotoka ya president n'eya bannamawulire. Tugenda okufuluma wabweru nga drone ziri wezi 3 nga abajjaati ne drone zaabwe n'embooko nga bazikutte. Nebatandika okusabula abaana ba foot soldier nga foot soldier baba feesinga ne babasabula ne bagira nga batusabula. President ejjayo emmotoka ye agamba wannamawulire vaayo nze mpitewo. President ayisaawo emmotoka ye nyimirira n'ettawa ku mmotoka ya president kwennyini kwennaali n'ettawa n'abalala bonna bonna ababodegaadi babeera ku mmotoka y'omukulembeze. Tugenda okujja batuti emmotoka ya president eyisaawo bwete amaanyi egyegende n'abaana bagoberere abo batandika otukubira. Batukuba tiyagaasi batukuba embooko batukuba amasasi gaavuga mu kaseera ako ng'amazima gatutamuggulewo okulaga tewaliyo. Abaana nalaba okufa, nalaba abaana be bagwa, nalaba abaana be babakuba amasasi, nalaba abaana be bakuba tiyagaasi. Naye kenyini natuuka ekiseera nga ndowooza nange ndabika nkubiddwa. Kuba ekiseera kyatuuka ne drone ne zeeyongerako ne ziweranga 6 ne bazisimba ekkubo gonna president Sikasa yagenda. Drone ne zidda buli ludda kati ne batuzza mu kafunda awo wakati. Ndowooza ka video mukalaba nga tuli wakati awo. Batukuba. Mukyemba mumanya abalabi ba flashlight abasajja batukuba. Basajja bakuba ayitawa nga ndaba bwenti. Ninge embooko ayitawa yenkuba. Embooko ekuba ayitawa yenkuba. Bakuba abasajja nga bana. Kati ngenda okulaba nga ekituufu tetulina wakulaga. Waliwo omusajja wa jjaati. Namugwira namuva emabega we ne tugwa. Ffenna ne tugwa mwala. N'engwayo naye nze ne mubeera waggulu. Ye n'abeera wansi nze ne mubeera waggulu nga bonna bakaboti ku muntu. Wajjati. Gali wansi mu bisooto nze ndi waggulu. Wali oduka. Mukulu gavumenti ekiwala zima natomera ne tugwayo ffenna mwala. Wajjati kwe kugamba banne omukazi anzita ntuga. Era ze embooko ezo ezankuba zasooka kuba embooko 3 eza solid ezankutula omugongo guno gwe mulabye. Zasooka kuba embooko 3 bwe bazimba embooko 3 omugongo ne gukutuka wansi n'ensanyalala. Nemba nga sobola kusituka. Nemba nga sobola kuyimirira. Kati bwe yabayita banne ne bansikayo ne bantuuza ku puvumenti okwo nafunirako embooko zaali nnyingi kiyinza okugamba. Abasajja bankuba ebisambi, abasajja bankuba ensingo, abasajja bankuba omugongo nga bo balowooza neekoza. Naye ng'ekituufu kyali nti nali mmaze okusanyalala wansi nga sisobola kubalansi nga kuyimirira. Tawa yamenyeka n'ekisasooka kumanya nti tawa amenyese. Kuba nalabanga tawa ng'agwa nga bwasituka. Bwasituka naye ng'okugulu kwali kumaze okubuza balansi nga kumaze okumementuka okwa tawa. Beba abasajja bajjaati kye baatukola. Banjija wansi eyo mwala ndowooza obufaananyi mubulaba nga bankutte. Baali abasajja 8 naye nga bakutte omukazi ogwo wansi mwala. Ne bansika nga nsanyaladde ne bandeeta awo nalabira bannamawulire ne bansuula mu drone. Naye mu drone omwo byali bingi. Abasajja bankuba. Abasajja bankubira mu drone. Ne bagamba tutolwanga ku mwana muwala yina ddalungu ono.
kyekikwageza Kyagulanyi memuli ebyo byali ebyokwagala okunda epinga konna konna byonna ebyo byakolebwanga mu drone bankubanga bambuuza ekintu kimu lwaki oyagala Kyagulanyi ng'omuwala omuto ate kikomusa bali abasajja ba Museveni bakuba bwe bakuwaana ng'omukazi omulungi bwoti osaana kubeera n'obufumbo okimanyi nti banokusobola okufumbirizaawo mu drone bankola buli kimu ekibi kyemumanyi ekibi omukazi nga bamukwatiridde nga badde tasaana ekwatiribwa oba nga badde takkiriza bankuba mu drone bantulugunya batuuka n'okuba nti namenyeka omugongo namenyeka ensingo eno yonna yonna ne bankuba natulugunyizibwa mu drone omwo byali bingi nga n'okunda epinga okunkwatirira mu mabeere byonna byalinga mu drone mwenabisanga Alright, tetugenda kusukka. Ndoza singa mba nina obuyinza okukutikya nali kutiikidde ddala erya generals narration naye sina buyinza obwo mu kaseera kano naye ng'ebintu ebikolebwa bikola bitya bajeno era tukwagaliza okusigala nga kulwanira ensi yo Uganda nga tutera okumaliriza olunaku olwaleero because tuze kumubuuzako it is the story after the hospital now aliwaka wherever you are asobola kindly contacting tulabe nga basobola okuyambibwamuko because tumwetaaga nga mulamu tusaba awone embiriizi zamenyebwa umugongo gwakutuka naye what we have to do is we have to stand together making sure nti omukyalo ono adda engulu. I told this story ya Olivia Katende akatalekeka of late which eno yenyini tulabeko parliament no Anita Among bakyali mu story ebyokulemesa nalukolo okulayira ate oli Kizepa agamba nti mwamutwamu bakalulu oluza abantu nibalowooza batya kyenyinza ngenda sookera ku Kizepa ne famire yo n'abantu bo njagala ogamba Balamu Anisha Kabanda ne Meja Kuteesa mwe baamu abasajja abakwata abaana b'omu geta b'omu Kawempe ne mubatwala ewambogo okusamba obululu ate gwe Balamu n'otambula n'ogende wa Museveni n'omukakasanga abaana abasamba obululu baali b'NUP nakutidde ne kyeyayogedde era ku TV n'agamba nti abaana b'NUP bali bagenda kukuba Nalukoola nga bagenda mubuzaawo era kwe kuleeta agamba ki naye byonna byemukola byemugamba Museveni mumugamba ekituufu mukimanyi ekiri ku gulawundi ayinza okuba abayebase ng'akooye nga tamanyi biriwo okuba emyaka gyalimu gyakujjukiza mwaleeta abavubuka abakolera ekawempe okuli omuvubuka gwe bayita Shafiki yakulira ekibinja ekyakuba abantu Shafiki oli kawempe oli kaleebe kwokolera era eno information ejja kutuukako ogirabe Shafiki n'omulala bamuyita Oscar mwe mwayiwa obululu nga mwegaseko abaana bafangoni wabula Museveni bakulimbalimba nti nno abaana ba NUP bayiye obululu abaana ba NUP babakubye ne babba obululu ekyo nga kivuddeko Museveni twakuwangula akalulu no nenambi n'obwo obululu bwe mwamuwa lunaana kanaana mwabbaka kubanga tewali nambi we bamulonda wadde obululu obubiri ffe twali ku gulawundi nga bukimu ekigenda wadde obululu obubiri tebabumuwa n'obwo mwabba bubbe okumusikasika kasembere naye Museveni tulawansi okukatta n'omanye nti Kampala Buganda yo toyinaamu yadde akati akamu twakuwangula kkiriza Ghana gwe sipiika wa Uganda Anita Among yita Nalukoola alayire kubanga mukakasi singa obudde muno temutukwata bulungi ne pulezidenti ayinza okutulemererwa bamugezi tuula ne Museveni omugambe Nalukoola ajjalayire kubanga akimanyi bulungi nnyo mukimanyi bulungi nnyo Nalukoola yawangula lwaki tanalayira okutuuka obudde buno nga mmwe wano owa gundi ono yafa omukyala yafa eyo waggulu eyo gundi gwe badzaawo w'ekisolo ono oyo omukyala owa NRM
ne balonda ne batubba akalwe kisolo ne bazaawa enaali okimanyi kino bamulonda leero enkeera n'agenda n'alayira fe wiiki namba owaffe tannalayira lwaki temumunnamulayiza kati nomulaka tugenda kubanja obukulembeze bwe mwabba 221 okimanyi ekyo kuba tebagana okulayiza nalukola tujja kimaafi obukulembeze bwa 221 ate bwe tugenda okunona kati okwewala ekyo kyonna kyonna mututwale mu kalulu kali mulayize nalukoola kyenyinza okubagamba byonna mubikole mukole mutya nalukoola alayire kuba tugenda kujja ate nga bya nalukoola si bye tuliko tuli mu 2021 kuba ne tukyagibanja kati abe mugezi akkirize essaawa eno nalukoola lumande nalukoola ayitibwa alayire kyenyinza omukujja omugamba aleme kusindiikiriza kuba abantu bakoowu abaana bakooye mubanyigiriza mubatokyalinga mubakubi akalulu kano nalukoola kaali kakufuna kuwona nze kenyini nze kekankubisaamu kati balowooza bakuba nze nzekka abaana baliyo banyiivu mumuyita alayire okay asibula abatulaba tutaaga otule nnyo tutaaga wumulemuko ngendo sibula abatulaba njagala okwebaza omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ti mukwano wendi sobola fukamira naye nandifukamidde omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu taata weebale kutwagala batukuba nesinga tutwagala singa amanyi gatugwamu ne weebale kutwagala weebale kutukkiririzangamu nga buli gwe bakubukkiriza nti ate era n'otujjanjaba njagala okwebaza SD waffe Rubongoya oyo omusajja yatulambula okuva olunaku lwe bankwata n'atulambula n'atubeerako paka kututa SD taata omukama akuwa omukisa omukama akugabirire mwenna abakulira ekitebe kyaffe olunaku lwajjo nabadde wano ne MP akulira abakyala mu Women's Ridge nowa mukono municipality mukono yonna asinamboze onalebo nabukeera Hanifa nabadde naye wano n'abakyala ba NUP bonna ababadde wano olunaku lwajjo bannange njagala okubeebaza abantu abakulira ekibiina kyaffe timwebale butatusuulirira mwebale kutwagala mwebale kutuzanga mu maanyi n'okutulambula tukosebwa naye ate temutumalaamu maanyi kutusuula eyo kuba abantu bangi nnyo jjo nawulidde abeefudisi nga bagamba ekirimu NUP bo tebakirabangako bakubwanga naye nga gwakubiddwa gwagenda nolujjanjaba naye ekibiina kyaffe bambi kisigalawo nekitukwatizaako ebitonotono ekisobola naffe netweyambako mwebale nnyo mwebale ddala njagala okwebaza gundi ettiimu yange gyenkola nayo omukulu akulira gwe bayita Bible Politics wire asiimwe bannange taata weebale bannange papa weebale kunjagala n'abantu bonna abaana mwenna timu comment section bamama bange abali ebweru timu Lumbuye Diehards batata bange mwenna abali mu nsi ez'enjawulo muli bangi ne bamama bange muli bangi sobola kuzimenya n'enzimalayo nemwe bali kunzijanjaba mwe bali kunyiganga biwundu bye nafuna masimu ne gavuga ne mumbuuzaako buli kimu ne mubeera nga munkyekingako omukama abaddisiimu atayongera okubagabirira nabukwebaza munnange mwe bali kujja abalala bagamba owaayo oyo omukubi tetujja genda webale alright nange bebaza mwebali nnyo mwebali ddala abatambula omunaku ku page of the flashlight nga bonna basuubiza nti twazzemu okukikuwa the plan right tujjaku nti office zitumalako emirembe nosanga tolina budde bukola program banama bansabye program ya SPRC mwe anytime tugenda kuddamu because ntandise okusetolinga ebibadde bitwalaganye emisinde tugenda tubikeereza katubagaliza okwera obulungi but wherever you can please kindly let's stand this lady asobole okujjanjabibwa tudde ku front page awamu mbagaliza okwera obulungi. Don't forget to subscribe and share the content. You can find us ku website www.theflashlightug.com oba ne ku Facebook ku Twitter handle awamu ne ku TikTok page wonna mujja tusangayo. Omukama wakwembere bulungi mwelaba. We shall see you nga tukomye ku episode 2 nga mukyalo namaze okusuka omuluma nga asobola okutambula muko akomye mukama mwelaba. Ati mu mbeera eyo bwe bantwala ebiziranze bandaba nga bagamba omubiri gwe gukoze eki omubiri gwe gumaze okukyuka tegukyakola bulungi
era empiso ze bankuba nawulira dokita agamba mumukube 500 painkiller kati bali banange bo nempulya nga bagamba mbakube 250 nze ne bagamba bankube 500 era ne bakuba 500 ne bankubako ne 500 ezineebasa bo obulumi bwali bungi nga balina okuneebasa neebake badde enkeera batwatukayo twatuuka mu kukomera ssaawa zaali nga 4 ez'ekiro oba tutuusiza mu kukomera ne bamala nze ne bankuba empiso ezo bankuba empiso nga buli ku makya n'olweggulo paka ennaku ze namalayo ne bankomera nga bandeka mu kooti okusobola okutema naye ngaempiso zo zankubanga nga bankuba 100 olunaku ku makya 100 ne painkiller 500 n'okwebaka 500 bannange bino byonna biri mu Uganda byonna biri mu Uganda byonna biba bitukolera wano nno wenjagala ogambira amanya gange n'amatuufu nze Nalweso Olivia Katemba Museveni alina Jeno Nalweso sikyo jjajja wange oba ssenga wange naye awo oba oba jjajja fena tuba tweddira ekintu eki tuba tweddira Lugave maama wa jjajja wange mwatugamba mwagenda mu nsiko okulwana era nga mulwanirira kuleeta ddembe mu Uganda naye mu nsiko gye mwagenda tuleetera bino byakutusiba bisipi bino byakutumenya migongo jjajja Nalweso ssenga wange osobola okuvaayo n'onnyonnyola nti mu nsiko gye mwagenda temwagenda kutumenya mwagenda kuleeta mirembe otuula ku TV ne ku leediyo ng'ogenda ogamba mwagenda mu nsiko okulwana okusobola okununula eggwanga Uganda mu mivuyo gye yalimu mu mirembe gy'Amiini n'Obote ne muleeta eddembe naye eddembe lye mwaleeta lyerino ery'okutukutula enkizi nze ndi muwala atannaweza myaka 35 obudde buno yakatuula ku fulo eryokusatu naye embirizi mwazimenya siina kyensobola kwekolera obudde buno nali mukazi atambula nengenda nenjiya ssente nendeeta mbezewo abaana bange kubanga obudde buno ndi single mother naye byonna byonna future mwagituulira wansi sikyalina kyensobola kukola mulowooza ngenda kubeerawo ntya naye mbakakasa era nkuwa insurance nti mu Uganda empya gye tulimu eyakyagulanye egenda okujja tugenda kubakakasa nti tubalwanirira ebyaddala abaana bamwe tugenda bakuuma abazzukulu bamwe tugenda bakuuma buli mugigi gwonna gwonna oguddiridde tugenda kugukuuma tugulage eggwanga bwe lirina okubeera nga tebengera nga temuli kutulugunya ffe tetujja kugamba nti twagenda mu nsiko okulwana kuba tetulwanidde mu nsiko ogwaffe gubadde gwakukwata bulungi nakubalungamya mmwe abakulu abagenda mu nsiko fe abasigadde wano tuli mu kulungamya mmwe naye kukakasa tugenda bakuumira abaana bammwe tugenda bakuumira abazzukulu bammwe babeere mu mulembe nga temuli kutulugunya nga mwe mutukoze kale mutuyisizza bubi ne gavumenti yammwe ya Museveni yenze Nalweso kitegeeza eri bwe wabaayo Jeno Nalweso nange mugenda kunfuula Jeno kubanga ate nze mmenyeddwa mwe temwamenyebwa nze nkubiddwa mwe temwakubibwa naye kyonna kyekiri jjajja wange Nalweso Jeno mukwano gamba ku basajja bammwe aba UPD nebye nakolanga ku media n'okutambuzanga information bambi amaanyi gatuuka ne gabaggwamu era buli omu yakaabanga Olivia bwaba avuddewo nange mbivaamu Olivia bwaba afudde nange mbivaamu baganda bange mwenna abaana abawala abali eyo abali mu myaka gyange n'abavubuka mikwano ne bwenkera ku makya nga nvuddewo olina kusigala ng'ogenda kuba mission gye tulina eri nti kujjako dictator temuggwamu maanyi ate era sigenda kuvaawo nina okusigala nga nsitandinze paka kubaggusa oba ntya so saagala mugwemu maanyi saagala mutendewalirwe nti bakubye gundi nti kanveemu nti oyo abadde ampa amaanyi okuyimirira nedda gwe noba olaba nga kabaani nga gwe wayimirirako okusitandinga okujja mu struggle ne bwolaba nga agudde kakasa nti olina kugenda gye tulaga tusobole okweddiza obuwanguzi bwaffe bwetwawangula omwaka gwa 2021 munaso entegeeza yange esi eri yawe ddungi enfuufu amakubo ga Museveni tegatuganya kutambula nga tulikiriye so it's quite very very bad asoma bosi not clever njagezaako nnyo okuleekaana ndabe nti tuliko point yemu actually untold story eya Olivia Katende ku mbeera eno pain joy tamu kiki kikujjira mu bwongo obanga webase obanga tunawa kwebaka nga bwoli bwoti what comes in your mind mu mbeera eno mwendi
okuva benafuna obuvune buno ate nafuna amaanyi maanyi gayo nafuna amaanyi Museveni gatasobola nakulowoozaako wadde okufumiitiriza nti wadde wano wendi yalowooza nti ankutudde oba agenda kunnafuya nafuna amaanyi kuba ekisooka nali sirinyangako mu drone nga drone ndabandabe nga ndaba abaana bebatwala ne babakomyawo nga babakutudde nga simanyi nti olunaku lulikera ku makya nga nze njirimu naye olunaku bwe lwankeerera bwe ruti ne bamala okunkwata bati abasajja bajjati mikono nali maze okumanya nti kati ekijja kijje naguma ndi mugumu nnyo nsobola okulaga nti luleeri bankwata tugenda mu kalulu obudde buno akalulu twakawambuladde nalukola tebannamulangirira naye ntandikira weeri kati weeri bwe mpona bwe nti wentandikira okuba nti nziramu okuzoganya omusajja paka nga tumugjeeko sinnanafuwa nina amaanyi mangi nnyo okusingayo bwakirowooza. Okay, kati what do you think from upcoming generation ogirowoozaako ki? Generation ejja nze nkimanyi singa tukwata bulungi nnyo ekintu kino netukinyweza bulungi generation ejja genda sanga bitereevu byereere bo omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu buli kaseera gyatugamba nti singa tumukwasa obuyinza mu myaka gigenda kuba esatu bwegiti buli kimu mu Uganda kigenda kuba era nga kiteredde generation obudde buno eriwo ey'akaseera kano abantu balina mirimu tebalina biki abasomye naye tebalina wakukola badokita obalaba abagundi abasomesa obalaba kati budde buno abasomesa bagenda mu bwakadaama badokita bagenda mu bwakadaama bainginiya bagenda mu bwassekadaama ne bakadaama tewali mirimu naye omukulembeze atugamba bwe nkwata obuyinza emyaka esatu bwegiti Uganda egenda kuba eteredde mbakakasa nti kababe baana baffe obudde buno bali myaka abato baffe kababe baana baffe myaka 13 12 omukulembeze wanakwatira bwati obuyinza buli omu ogenda kweyagalira mu nsi kyembakakasa. Okay. Tulikanto the story eya Olivia Katende. Olivia Katende bwajjukiranga bakuyingiza mu drone olwo kiki walowooza ki? Nga tetunatuuka okunyingiza mu drone kuba njukira miggo gye nasooka kasaba nkuba egyasooka omugongo guno okumenyeka kati okunyingiza mu drone kye nasooka okulowoozaako kwasooka kuba kuleepinga ekyo kyo kyanjigirirawo mugongo wange mu supeedi nti bagenda kundeepinga era nakuba bukubi kabonero nti mulinya bwenti neŋŋamba Mukama nenkwata n'omudaali gwange guno neŋŋamba Maama Bikira Maria mbeereraawo basajja bano tebandeepinga kyekyanjira mu bwongo naye toca emiggo buli kimu kyonna kyonna ekigenda mu tulubeeri kyo nali maze okukikiriza nti kigenda kuntuukako naye mu bwongo nali ntiddereewo naye era Mukama mulungi tebagintuusaako wadde bankwatirira. So mubirabina nti byebitera okubaawo in most cases nga ddala maddawulo obusinga abaana ab'obuwala nga abawambiddwa obanga abamaze okutulirizibwa ekiddako bakukwata rape nekuba but it's not even only women naafe abasajja batukwatirira era nange okusimattuka ekyansimattusa nti uniform gye nalimu yali ngumu ng'empale ya jini bwebeera ye yaleetera okuba nti yansimattusa okuba nti nno saaleepingibwa naye baali abasajja baali bamalirivu okundeepinga kubanga essaati eno baginjijjamu ne baginsiba mu maaso bwe baginsiba mu maaso baatandika okuntogatoga okukwata amabeere okukwata muno okulaba nti no bafunayo bakwatirako ku mubiri naye uniform ng'enkutte nnyo nga tine muno mu kiwato eppeesa lyali linywezezza nnyo okulaba nti nasimattuka okuba nti tebantuusaako bwabuliisa maanyi. So kuba yembeera sijjagamba tusale magezi ki okugiwona ne bannaffe abatunula kwingira zi drone okugiwona wali badde okutwa amagezi ki oba okuba magezi ki? Bakomrades mwenna gye muli mwenna ng'omanyi nti oli mu struggle embeera eno okugiwona kiri kintu kimu kujjako Museveni singa tunaakera ku makya netujjako Museveni tugenda kuwona drone tugenda kuwona tocha tugenda kuwona emiggo tugenda kuwona okwokyebwayokebwanga mu bigere nalabye wano bannange abasinga be badde bakutte nga babuzibwawo bagenza okudda nga ebigere wansi yayokyebwa naye ebyo byonna byonna tugenda biwona nga tuggyeko Museveni ne gurupu ye yonna akakundi kako mwe batambulira bwe tujja okuba nti netuwona ebyo byonna ebitukolebwako obudde buno naye singa tuneesuulira ogwa Naggamba ne weetuulira eri nti nze tebinkwatako nkukakasa oba oyagala oba toyagala essasi ligenda kukusanga mu dduuka essasi ligenda kukusanga ng'otambula buli kimu kyonna kigenda kukolebwako
ng'ogaanye okusituka okugyako omusajja kubanga atutunya mumumanyi atukwata mumumanyi ku ssemwali gye batutwala mumanyiyo iso yonna yonna gye batutwala tumanyiyo ekikolebwayo kyonna tukimanyi okutukyalingibwa okubeerayo tukumanyi naye ani akukulira ye Museveni ne mutabani kati byonna okubijjawo tulina kujjako dikiteeta n'akabinja kekolera mu same process nga okyali mu kutambula mu kigwa emiggo ekirowoozo kimaze okugira mu birowoozo nti bayinza okundeepinga. Did you think of death nti ogenda kuttibwa oba okusobola okuttibwa? Okufa nakulowoozaako oluvannyuma lw'okumbuuza ekibuuzo nti Kyagulanyi omwagalako ki, baleeta kibulooka kibankuba ku mutwe n'enzirika. Kati kibulooka ekyo mu kuzirikamu ekituufu nze nali mmanyi nange enfudde naye nga no mu kuntwala namanya bagenda kuntukyalinga butukyalinzi n'okundeepinga naye kasaba nkuba ekibulooka okunziza engulu era ne banjaba nali manyi enfudde era wonna akkiriza ne mmanya nti nze sitwage yange era bitegenda kukoma wano naye Mukama mulungi nasigala ndi mulamu nti nina okutuuka gye nina okulaga. Tuli ku Untold Story ne mukyala Olivia mukyala muna struggle ate ayagaliza ensi ye okubeera obulungi awo kyali ku mbeera gyayisibwamu oluvannyuma lw'okumuwamba n'akubibwa n'amenyebwa omugongo naye tulowooza Omukama nti tebamutuusaako bulisamaanyi era mbasaba mwenna wherever you are if you can please kindly contacting find the way of supporting her to survive for her health asobole okubeera obulungi asobole ate okuwona kuba tumwetaaga nga mulamu tusobole okusigala nga tuli kuzoganya embeera eno etagenda bulungi mu nsi yaffe Uganda. Olivia oli singa kubuuza essaawa zino struggle onojageza ki omuddamu oti struggle nonjageza ki nsooka kumugamba nsooka mulaga ebiriwo era ebinjageza struggle nti obudde buno tuli mu struggle naye abasomye bangi naye nga tewali mirimu kyekintu ekimu kyensooka omugamba nti struggle naye njija ne mutunuuliza ku basajja baffe obudde buno betufumbirwa oba abantu betwagala bangi nnyo tebalina mirimu bali aido kyova olaba obudde buno abaana abawala bebeetisse obuvunaanyizibwa okusinga abasajja kivudde kuki okutuusa okuba nti nno abaana abawala tulina obuvunaanyizibwa bungi okusinga abasajja bwetunuulira emirembe gire egy'abajjajjaffe baani abaabalanga n'obuvunaanyizibwa basajja obudde buno baani abalina obuvunaanyizibwa tuyiriddeko mubiri bwe tuba nga ffe tulina obuvunaanyizibwa yensonga lwaki ndi mu struggle nze nina abaana babiri nabazaala naye era ne bigaana lwakuba nti embeera yagaana okuba nti ekola ki etereera nga tewali mirimu wabula omusajja Museveni omusajja mubi nnyo kyeyasooka okutukolera kwe kuleetera abavubuka babbaffe beeti n'abamma emirimu n'abaleetera beeti nti bw'okuba Arsenal ne Man U bw'obisiba ogenda kusobola okuwangula $2,000,000 okole ki obwongo bonna bonna n'abuteeka awo nebeerabira okukola ye n'emirimu egy'okukola jjo giriwa najjo tewali omusajja agenda n'atoba akole walayinga okuleeta omutwalo kizibu kivulaba abaana abawala obudde buno benyigidde nnyo ne bagenda mu bwakadaama kiki ekibatutteyo mbeera mbi eri wano yendeetera okuba mu struggle nga nnyigirizibwa neŋŋamba kansituke nyambeko abalemedde okusituka nze nja kuboogera kuba nasooka kusituka ogu nga ndaba kisusse nali bwerunze nga ndaba baganda bange bafiirayo naye n'okubaza ne bigaana naye nga ate amawanga amalala gw'omuntu waabwe bw'afa babakolera obugundi bo ne babazaayo naye ng'ate owaffe bw'afa ffe tulina okumusondera tumuze nga tetulina gavumenti gyetuwa omusolo batusala sente nnyingi ate nga bannayuganda ffe tusinga okufuna obusente obutono eyo ebweru w'eggwanga gyetulaga kyansikirizisa okulaba ng'omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo ng'ali mu ttulubali erimu nange nga kyenjagala okubeera nti Uganda empya gye twagala gye yannyonnyola bwe yaginnyonnyola bw'ati mu manifesto ye nalaba nti nange gye neetaaga okubeeramu nasalawo okusitula eddoboozi ndigatteko nyambe ku bannange abatamanyi era ngende nga mbasomesa bayige kiki kye twetaaga mu Uganda empya. Uganda empya ekimbeeza mu struggle mmanyi nti pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kukeera ku makya atuwa emirimu atukolere tetwetaaga ssente mu byaddala tetwetaaga ssente era gwe wenna ali eyo mukwano ng'oli mu struggle muno ng'onoonyaamu ssente wala teziriyo twetaaga katiba batukolere emirimu tugende tukole tusobole okwegaggawaza kyekyo kyandeeta mu struggle singa nyambako omukulembeze wange n'okusitula abalala ajja tukolera
tusobole okukifunamu bwe kityo nga malwaliro bwe tugendayo wali eddagala ng'ebitanda by'amalwaliro birina buli kimu amasomero gyegali abaana baffe basoma naye nga tetusasula kintu kinene nnyo okimanyi obudde buno nti omwana asomera mu ssomero lya gavumenti bw'oba toyina ky'olina avaayo nga bwe yagenze omwana olina mukwata mutwala mu masomero gaabwe gali eri agabaakola nga te Olivia siziina naye mu mulembe gwa Kyagulanyi ekyanzikirizisa ne ngamba kamwegatteko Kyagulanyi agenda tuwa amasomero ng'oteekayo omwana ng'avaayo nga yenkanankana n'owuwe asomerayo kyekyo kyandetera okuba nti negatta mu sitwago. Okay. Traditory name Charles Olivia yakubibwa n'amenyezebwa n'amenya omugongo n'okumukuba bloka ku mutwe ne bambi mukama tumwebaza atandise okudda engulu era kyekifudde kyatubere tugamba waayo katumunoonyeeko tulabe embeera gy'ayitamu. I repeat, wherever you are, if you can, try to help her for her health. Shall we flashlight? What you have to do is subscribing and share the content and let friends and let them know into Charlie and Olivia. Olivia, what you choose is that content. There is life after. There's life after struggle. Over it is us to create life tomorrow to struggle. As in, oja kwesanga nti oli alowooza struggle eba teriiwo nyinza obutasurviving olina akugamba no nina okola ennyo making sure nti no struggle nensanga ndi mulamu kiddemu waliwo abalowooza nina okufuba ennyo struggle nsange nga ndi mulamu olina akugamula n'agamba no struggle teriimu kasente kambiveeko kadde kituufu abantu abalina endowooza eyo oba amagezi ki kati wuli abavubuka nga ye ekimuleta mu struggle okufunamu ssente nti kanjogere bandabe bampite bampe ssente newabeerayo oli nga ye agamba nze nina kukola kutuusa struggle mu maaso ebyo ssente bijja kunsangayo busanzi kati nyanze nti nze nina kukola situnuulira ssente oba mu struggle mulimu ssente bagenda kutuwa ssente nedda nze nkola kukyusa oba kitegerekeza nkola kukyusa ggwanga lino likyuke live mu mikono gy'abajambula kidde mu mikono gy'omunnansi agenda okutufuga okutukulembera obulungi kuba tetuli baddu nti tugenda kufugibwa tuli bantu abeetaaga okukulemberwa obukulemberwa n'okutulungamya nti tukole bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti kigenda kututuusa ku ttuluba eddala bwe kityo bwe kinze sinoonyaamu ssente wabula njagala kukyusa ggwanga. Okay. Mwenna balina endowooza yabalowooza nti no mu struggle ogenda ogaggawalira ekikyo tokusuubira nti eno struggle yo awamu nange bwe tukwatira awamu tusobola okutuuka mu nsi ensuubizi kuba nze ngamba nnyo abantu nti nope tebangako his excellency Bobi Wine it's for everybody mulimu n'abo aba FDC n'aba NRM abamu abalina endowooza ng'ezina ezaffe nabo ba struggle bekiri gye bali naye ekinewunyisa nti abamu ku bo oba tebakyalina ndowooza oba olusi nebuuza abantu bano abasinga oba bw'oyingira mu NRM babajjamu ebyenda ne bigenda mu lubuto then ebyenda ne bidda mu bwongo obwongo ne budda mu lubuto nze awo mba simanye ekituufu kikikwa nalabyeko omukulu gwe bayita Balamugo obadde ku kitanda nga tomanyi ki ebigenda maaso musi ne Balamugo agamba naye twababbi akalulu ne Museveni agamba twabbi akalulu Balamu oyo yayogedde ekintu ekyo naye ng'ekituufu mwali ku media nali mu ddwaliro ng'abantu tengangenze luzireeyo mwalaba engeri abasajja bajja ti gye bankwatamu abasajja babiri nga bakwata omukazi omu ate tebali babiri okungi gyeri wansi bali abasajja nga mukaaga nga bakwata omukazi ogwo nga abajja ate okwo tekuliiko muki tekuliiko mukazi eyankwatako njagala kubuuza Balamu ku solido ezankubwa gwe Balamu minisita wa Museveni ku solido ezankuba wagambye eti nezo zali radio call ki ezo ezirabikanga omuntu azikutte nga kuliko n'emmundu ebifaananyi byange bitambula NTV yabikuba gundi yabikuba buli kimu kyonna kyonna kyabikuba ne mu vidiyo kyemugamba radio call ye yamenya radio call ye yava mu gundi yempanvu bwete kubanga kyemanyi obiyiina era obiraba nga basajja bankutte nga ne solido zirabika ne Balamu mu bugundi bwe oba butasoma oba kiki okuvaayo n'ogamba muno abasajja bankubisa radio call abasajja babbamu abo abajja ati bankubisa radio call kati njagala nkugamba ekigambo kino n'okugamba omwogezi wa UPDF Felix Kulaije munange bamugobye oba bamumuzesi ku lwokubiri
bamusudde ettale sinabitegeeza ko bintu omusajja bamukutte ku nkoona ani aliwo tetumanya ni gwe balemba nange Felix Kulaije wadde wagenda naye we bankwatira gwe yaliwo Felix Kulaije gamba UPDF kubanga abasajja abankubbe emabega balina jaati maaso balina UPDF abasajja ba UPDF mwenna ng'oli gen ng'oli captain ng'oli kyona kyoli njagala muveeyo munnyonnyole eggwanga abasajja bajjati be baani abatuuka okukwata omukazi okutuuka okunkwata ng'akaki ne bankasukanga eki njagala muveeyo munnyonnyole baani abaatukuba baani abaatumenya baani abaatuyisa obubi mu abasajja ba UPDF kubanga ekintu kiriko UPDF wano wennyini we njagala okuyitirawo era ku mukutu gwo Mr. Flashlight poliisi muveeyo mweyambe nga tetunnabayamba poliisi eveeyo yeyambe nga tetunnagiyamba kuba ekisooka yate enfu nnyo abasajja batukuba kiboko nga abasajja ba poliisi batunula nga bakutte balengera abasajja batukuba kiboko nga poliisi etunula nga tesobola dde okuvaayo okunyega okugamba nti bannange temukuba naye yagezaako okubagamba nti bannange oyo mukazi temukuba bwe muti yali wamayinji ago baamukuba okuma bali abasajja bazibu nnyo tebayi oba ani abafuga oba baani kabinja kaani oba kaddamulira oba kaani akajja ati ako abasajja ba poliisi muveeyo nga ffe tetunnabayamba kuba ate mwe mulina okukuuma ffe so si ffe kuuma mmwe abasajja ba poliisi Uganda poliisi yonna gye muli muveeyo mweyambe mwekume mwekwatekwate mwenunule kuba ate mwe muli bubi okusinga abannayuganda abasajja babamanyira batya okutuuka ku ttuluba eryo ne babakubira abantu nga obuvunanyizibwa bwammwe kuuma munnayuganda n'ebintu bye naye ate ne mulaba munnayuganda ng'akubwa naye nga temusobola kutaasa munnayuganda tetugenda suula bigumiikiriza tulina ekintu kimu kununula ggwanga temwe tetugenda banunula muli bantu bakulu musomye obupoliisi mumanyi amateeka ga poliisi lwaki temuyamba bantu UPDF Felix Kulaije vaayo nnyonnyole muveeyo wemponera wenti tugenda kubbinkana kuba buli kimu kyonna kye mwakola kiri ku likodi mwakuba temumanyi nti oba kuba ekisooka amawulire gonna gonna okimanyi nti nno mwe mwali mumaze okuyitawo nga mugenzi mwali mumaze okuyitawo mwenna nga mugenzi okunjija mu kidiba ng'abasajja bankuba nabo bennyini baali bakimanyi nti amawulire gaweddewo wekusobola okunjijayo wansi era abasajja abakwata amawulire agaganga okutambula baali bekwese wansi wa mmotoka abakwata ebyo ebintu okugjako eyavaayo gwe baalaba ne bamukuba ate nabo baali bamanyi baweddeyo kubanga nze bankutula eno wansi nga sisobola naye mukama alina amaanyi kinyinza okukugamba yampa amaanyi agasita abasajja bano ngankozesa kifuba ne mbaleeta mu mawulire kuba tebanditegedde byankolebwako abasajja All right, a very good afternoon, good evening, good night. Masuzamuchamasintamanabatulaba na flash to television. Chokazumkama nchituchali bala mwati no tuchaliwo. Noda usinga tugamba mukambe bali kutukuma. Today it's quite a sad story. Tugenda kona kulwalero. Abamune mwanyinaze bano. Ngenda chokera mu ango yonna temuseka nenge yadda. Tubakube emigo ne jimu itakiri just ne jikwata kutaka paka. Bamumenya omugongo nenebuuza gavumenti ya Museveni yeetagisa kiki yeetaaga just because oli okwambala t-shirt gamba oli okulabika nga bwalabiseemuko abamu kwabo the victims bemwala bwe baakuba emigo kaliba sigenda kumwogerako nnyo naye ajja kutuwa personal details byatandika bitya biri bitya obulumi era ntikuna eddoboozi yange mwena abali museze njawulo mu Uganda kindly let's start together atulabe mwanyina phone nti azze nguru ku pain jayitamu ennaku zino so n'olwensonga eyo kamwe chance atubuzeeko then tugende mu maaso musibe mutya abawuliriza ba Flashlight n'abatulaba yonna gye muli gye musinziira kansuubire nti muli bulungi amanya n'eddoboozi mpitira Olivia Katende nga nkolera ku mikutu egy'enjawulo era abasinga gye mundaba Bible and Politics ne Olivia Katende Media sanyuse nnyo okubeegattako n'okuba nti mugenda kutambuza information. Alright. Gweyita Olivia Katende abasigadde muwulira bulizi kati ku lwaliro katumulaba ekoliiso ku liiso. Olivia Katende y'omu kwabo abaakubibwa kibooko abaakubibwa waya abaakubibwa kibooko kugamba bamukuba ne bamukuba
bakoza ntino bamaze omukutula omugongo ne bagamba katika tuyongereyo era abala programs ezo twamuyola na buyozi nankode nange bankalakata neze bankuba mu nyinga eno nekyagana okuwona kati bakazwali tababi tuli wano Olivier obukuluma bunuma kubanga omugongo gwakyuka gundi zino embiriizi zino bazigira embiriizi 3 zo zasobola okweyawulamu teziri mu position yemu ate era nezesimba neziva mu position yazo bwezite nezibeera nga zesimba kati sobola kubeera nga sesibye kisipya. Okay, you can imagine at the early age because bazitazigata kati omukyala ffe ali kuzigata naye twebaza omukama nti wakiri akyaliwo abamu bakubamenyebwa amagulu kugamba things of that kind naye kati olunaku olwaleero we are here to hear her story ate ye ajogerako ki is she encouraging others oba agamba wayi okumenya omugongo kandiveemu olowooza lwaki kiri nga bwe kiri ensangi zino lwaki gavumenti ewalanye nnyo abantu ba National Unity Platform? Gavumenti eno etwalanye nnyo kuba ekisooka mugijimba abavubuka benyigidde nnyo mu nkyukakyuka okwagala okujjako gavumenti eno eriko eya Museveni musibira mu bbwa atubuzizaako emirembe kyova olaba abavubuka bagyenyigiddemu nnyo obudde buno olaba nti akuba abavubuka abo okusobola okubamenya bakkakkane asobole okutwala ekintu kye maaso nga bwe bakola pulaani yaabwe y'emyaka 5 okutuusa emyaka 5 kati ginatuuka abanange omusajja ngaakalakasa abantu naye kati olunaku lwaleero kyetugezaako okubategeezaako kiri nti tuyambye tutya omuvubuka ono mu struggle eno kuba mulimu abo batandisa amaloboozi nze mbikoye nze mbivuddemu olw'amagezi ki abalina that mentality era mu kaseera ako bankubira ngenda okuvaayo message ze nasanga ezisinga ezaali abaana kubanga nze omwana omuwala oyasooka okuyimirira ogwo ku media ku myaka gyange bwe mundaba nenvayo nga twakamala akalulu nensitandinga neŋŋamba tulina okubanja obuwagizi